bannaye mu Buganda tuteekeddwa okunyweza ensonga y'empisa. Abaana oli avaayo n'avuma omukulembeze yenna nzifaayo kumutendera ki? N'ekigambo ky'okuvuma eyo si neeyisa yaffe. N'olwekyo ffe ewaffe twakoze eki? Twakinywezezza. Obanga mugoba eribbi ku kyalo ate lino erivuma ne liwemula lyo lwaki lisigalako? N'olwekyo olukiiko ddo lujja kusalangawo nti ono ku kyalo akole ki? Agobebwe. Bwe tutavaayo bwe tutyo abaana bali tugenda bakuza tutya? Nga bakimanyi nti okuvuma kyajjenjeero gwe vuma nga bw'olabye. Ng'ate batuyigiriza okuwa ekitiibwa abantu abakulu. Nene gwe ne bakulaba ssebo ogenda otambula oniigiina ng'ovuma saabavumi oli n'akola n'akatambi ng'avuma ne mwongera nayo. Mulimu nno ssebo abateerako n'amateeka sheyalinga. Asheyalinga ebivumo. Basheyalinga tambuza vidiyo, tambuza ey'okuvuma mu Buganda nga Ssaabasajja Kabaka atudde ku Namulondo nga tuvuma bwe tutyo nga osheyalinga ky'okuvuma. Ffe waffe ebyo twabigobye. Vuma n'ekyalo ng'okisiibula ogenderako n'ebbaluwa nti basaba ebbaluwa y'erosi ti oyo tumugobye ku kyalo muvumi. Kati tulabe ekyalo ekinaakusinza tunyiigeku. Tutandika okuvoola abakulembeze oba omuntu tokkaanya naye okuvuma siri eddagala. Tuleme kusiiwuka mpisa kutuuka ku sseeri. Bwe tutaaba atuukirize bantu bamanye nti naffe tunyiiga kutusobola genda ng'ovoola abakulembeze ng'ovoola abantu abakulu. Abamu ne mutuuka ne kussa eriteekamu Ssaabasajja Kabaka era ne tusigala nga gwe tukyakubuuza. Nedda bannaayi okumanyira tekukutuuza mu nsanafu.